Bobi Wine bwe yali e Bunyoro yagamba abaayo nti gavumenti eno mu ndagaano gye yakola n'abagenda oku-extracting amafuta eya profit sharing agreement yabasuubiza okubawa 1% ku mafuta gaabwe, nti wabula yo gavumenti ya NUP bwe nabezze mu buyinza ejja kubawa 10%, yadde nga ntono nnyo naye yo at least yaddeko. Kino kyaspakolinga off ebigambo okuva mu ba critics era bayogera bingi okuli ne Muhammad Nsereko. Mu bigambo bye Muhammad Nsereko agamba nti ono tamanyi nti waliwo profit sharing agreement yakolebwa, alyoka agambe nti agenda kuwa Abanyoro 10%. Mu bigambo bye sooka omuwulire. Jogedde mwami Kyagulanyi alina village excitement. One, tali knowledgeable. Soko some production sharing agreement esoma ki? Tandikira ku tteka lya Uganda ligamba ki? Muhammad Nsereko mu busungu obw'ekitalo yayongerezaako n'okuvoola n'okugirega n'agamba Bobi Wine nga bw'ataasoma era n'ayongerezaako nti obutasoma kibi. Mu kino kyankwatako nnyo era nali ngenda vaayo nkole video the same day nawulira ebigambo bya Muhammad Nsereko, naye engeri gye sibadde na budde namala okola research ne research ne mutereka. Kakati mbadde mpita ayita naye mpulira nga research gye nakola waliwo agyogererako ddala nga nange bwe naali badde mbyogera. So kati obutamala budde ne ngamba abantu kambawe just reply y'omwana ono eri Muhammad Nsereko, sooka omuwulire. Kagaza bulungi ndi Nsereko kimanyi bulungi tina mafuta mu ggwanga lyaffe tebagazudde mu 2 tebagazudde mu 210 tebagazudde mu 216 nedda bagazula webbaka mu 1990s to the extent tino ne production sharing agreement yasookera ddala government yagisayininga mu 1993 ne company yali emanyiddwa nga Heritage Oil and Gas Limited nga kuneno kwotadde ne Energy Africa Limited era nga gaali gazuuliddwa mu Semiriki Basin mu Western Uganda. Ingira mu 2001 eno Heritage Oil Company yegatta ne Tulau Oil Company UK okwongera okufuukuza amafuta mu bitundu by'eggwanga lyaffe bya Albert. Era waneno government ya Museveni yaddamu ne signinga production sharing agreements empya nga bamaze okuexploringa area 1 ne area 3A okavalinga Lake Albert region nga muneno mwe muli Kaiso, Tonya, Kingfisher ne Pakwaki. 2004-2006 government ya Museveni yaddamu ne renegotiatinga zineno production sharing agreements mukasirise nga ne parliament tekimanyiko without parliamentary debate. Nsereko mubimanyi bulungi zinene zimu ku production sharing agreements zoyagala mukama waffe asomemu alyoka asuubiza abantu tino baali babasuubiza bawa 1% ku royalties kati ngenda bawa 0.005% olw'okuba Muhammad Nsereko kyayagala otuyita basiru kasajja ggwe. Nsereko nze ngamba obunafuusi bwe bukusumbuwa amanyi gotadde ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ze ngamba singa wagateeka ku government ya Museveni mu kiseera kineeno uyasayiningeranga zineno production sharing agreements lwansonga mu kiseera eky'eggwanga Uganda lyali limaze okusonyibwa almost amabanja agasinga obungi okuyita mu International Debt Relief Programs nga muneno mwe muli HIPC Heavily Indebted Poor Countries nga muneno mwe muli ne MDRI Multilateral Debt Relief Initiative mu biseera bya 2000 paka 2006. Wanene ebbanja lya Uganda ku GDP ratio lyali under 25%. Kitegeze eggwanga Uganda lyali considered safe, lyali likkirizibwa okwewola biliyoni 4 okuzimba oil refinery waneno mu ggwanga lyaffe. Lwansonga wanene ekonomi y'eggwanga lyaffe yali ekula steadily 5 to 7% annually. Kineno kitegeza Uganda yali erina physical space okwewola sente zineno biliyoni 4 eza dola nezimbamu modern oil refinery, petrochemical industries,
strategic fuel reserves nokutadde ne public owned pipelines waneno bannayuganda bali bagenda kufuna emirimu amafuta ge twali tugenda otunda mu ggwanga lyaffe twali tetugenda kutunda crude oil ba engineers ba contractors bangi bali bagenda kufuna emirimu twali tetugenda kubeera na nsonga lwaki tutunda raw materials yo government ya Museveni kye yalaba ekyangu kuleeta foreign companies waneno mu ggwanga lyaffe kunoonya amafuta kugasima kugateeka mu pipeline gatwala paka Tanzania gigabera refined tufundikirenge eggwanga lyaffe Uganda ku mafuta gonna agazuliddwa mu ggwanga lyaffe tuga oiningako 15% percentage esigadde yonna egenda mu foreign companies kakati Museveni n'aleeta ebiwandiiko ne basayininga endagaano ez'endagaano omukulu Nsereko zayagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amale okusomamu then asuubize bannansi ekituufu kyateekeddwa okubakolera bakulu bassebo tubalaba ffe tuli wanene okukyusa ggwanga lyaffe bwe tunaakyusa eggwanga lyaffe tugenda kuddamu tulinegotiatinga binene biragaano byammwe bimukoze mu gavumenti yammwe ey'ekitumbaavu newankubadde mu international laws mulimu principle gye bayita state continuity nti eggwanga ne bwe libeera likyusa oba nga likyusiza obukulembeze zonna agreements ezibadde zasayiningibwa zisigala zikyagenda mu maaso ne deals zonna ezaali zigenda mu maaso zisigala zikyagenda mu maaso nenjagala kutegeeza kinene eno gavumenti ebezze mu buyinza ebe ino obuvunaanyizibwa obwekkanya agreements zineno zonna bwe ziba ng'ezimu zaali zikontana ne interests z'abannayuganda bwe ziba ng'ezimu zasayiningibwa mu bumenyi bw'amateeka bwe ziba ng'ezimu zasayiningibwa mu bukumpanya ziba zigenda kukansolingibwa oba ziba zigenda kunegotiatingibwa kakati gwe oba olowooza olw'okuba eggwanga lyaffe liominga 15% ku mafuta g'eggwanga lyaffe kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kubeesingira ku mafuta yagala kutegeeza oli musiru ensonga ffe tugenda kuparatingira mu system ya Museveni abakola endagaano eno baali tebakozesezza bwongo kyavudde akugamba nti eyo agreement egamba 1% but we can rediscuss ne tubanga abanyolo tubawa 10% kubanga be bannanyini mafuta so teweegeziwaza okwegeziwagaza n'amagezi byanjawulo munnaye kitegeerekeka omusajja kye yali ayogerako naawe bw'oba otegeera bulungi tosobola kuwa banno 1% ye even 1% on what nakyo kyali kibuuzo ky'amaanyi nnyo wama bankumire atakumira mpeera wampita lio 256 the National Political Observer.